such a one in a spirit of gentleness, considering your self-lust. Father and God, we bring to you these people who have been baptized, so that you may confirm and commission them for the mission of Christ and His church. Take care. I turn to Christ. I turn to Christ. I turn to Christ. You repent of your sins. I repent of and glorified, and He spoke through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit. I renounce them all. I renounce them all. I renounce them all. For our salvation, He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born. Your Son Jesus Christ, strengthen us that we may serve and praise you in life. Lift your hand and glory through Jesus Christ and this. Friends, one. Thank you so much. God bless you. Why don't you stand up and clap to God for this? And I pray, may you empower them for your service. Amen. Lord God, may you confirm and strengthen these your children with your Holy Spirit. And I pray, may you empower them for your service. The Bible says, when we say that we are not sinners, we and this. Friends, one. Nnyo gwe taata nannyini buyinza. Gulumizibwa sinzibwa Mukama. Taata tukweyanziza olw'olunaku luno Yesu yebazibwe Venerable Canon Edward Kironde balamaze saba dikoni waneseta mungere enjawulo tukyazizo omulabizi w'emikono Right Reverend Enos Kitto Kagodo ne mama okusaka abaana emikono abaana bano bali special kubanga abaana baluwummula abaana bafabera amasomero ag'enjawulo
twakola programu eno yatandika emyaka egise okulaba nga abaana nga tebanaddayo ku ssomero era bangi babadde mu P7 class basibwako emikono abaweddera 63. Twebaza Katonda abavubuka bano nti basobola okubeera active mu luwummula kubanga oluwummula bwe lujja abaana abasinga babeera lidada nti awaka tebalina byakukola kale kirasi ng'eno ebayamba luwummula lubadde luwanvu ne bayigirizibwa era balina abavubuka bano n'abaana bano ng'olaba bali very active. Njala okwebaza abazadde mulina abaana abagezi si mu magezi ag'ensi naye n'amagezi ag'ebya Katonda. Mbadde n'ekiseera nabo ng'obalaba bye bayize babyagala babifiirako babitegedde bijja kubakuza. Mulimu gwaffe ng'abazadde okubalungamya okubayamba okubabudaabuda ate naffe ng'abazadde okubeera ekyokulabirako b'abaana bayigiriziddwa baana bazimbiddwa n'omulabizi wazze n'abakakasa nga bawa omukisa nga basaako emikono ate n'okubatuma mu nsi bakomawo mu nsi ng'abasajja n'abakazi abajjudde omwoyo mutukuvu okuweereza Katonda waabwe. Temubateeka mu bintu birala bitagasa. Bazadde bannange basaba abaana nga bamaze okusibako emikono bagole baffe baana ba Mukama mubakuumire mu kubeerawo kwa Katonda. Temubateeka mu bintu byonna bitabayamba mu bulamu bwabwe obw'omwoyo naye wabula mubagayidinge mwebale ekirabo ekisinga obukulu kye mubawadde ekya Bayibuli. Bwe banaasoma Bayibuli bajja kunywezebwa kubanga eko kusoma kutuuse. Twala omwana mu ssomero w'onoosobola ng'omuzadde twemalaako mirembe siniya 1 masomero mangi agatwetolodde buno nawe tuli agasobola okujja mu nsawo yo. Togenda wotasobola omwana mutwala wanakuwa emirembe osobole okumutwala paka ku university akomewo aweereze Katonda nga musajja na mukazi ow'omukisa. Olunaku olwali amawulire gendeeta amalungi oba oyagala kukungula bulungi omulungi ali omu yaani Bayibuli etuyigiriza tewali mulungi mulala. There is no any other good person apart from God, Jesus Christ, our Lord and Savior. So if you put Jesus in your heart, that's the source of goodness. That's the source where the power that will first, that will be seen outside, that you are doing good. Byonna byokola birina ensibuko biva mu mutima. Biva mu mutima gwo. Kyonna ky'osiga mu mutima gwo kimala ne kimera ne kikula ne kibala ebibala. Bwe mutima gwo kye wateekamu ebibala byabyo yeggwe bye tulaba. That inner person whom we see, whom we know as you, is in the heart. Omubbi gwe tulaba si mubiri guno gwe mubbi naye omutima mubbi. You get me? Omukambwe oyo gwe tulaba omukambwe mutima mukambwe kakati gwe emikono gino gigenda good. It gives you peace, peace of mind and total peace, even peace to the people you live with when you do good. Kino obeera otuyagala kukola ku mulimu olya buli olinga kasaanyi. You become a burden to your family. Bakutuma butumi bakuyiga buyizi. Ne obeera olabako kyokoze ne balaba obulungi bwo naawe obulira emirembe kubanga naawaka bakwagala. Abamu ffe twemazeeko emirembe lwebyo bye tukola ki bye tuyitamu. I call upon you. Heavy and very hard even to yourself. You can imagine and pity the people you live with. But when you do good, there is that liberty God gives you and you feel free. Njagala olabe ng'okozeeyo ekintu oli n'asanyuka. N'olaba omuntu ng'omwenawe omuyisizza. Waliwo obulya n'ogamba bani Mukama weebale, Mukama nga wanjolesezza. Okoze ekirungi akutya. Please do good. You never say that I'm alone. You never be abandoned. God is with you, and God will send people who will stand with you in even difficult times. That's why I like the church. That's why the church is a family. In even tough times, there are tougher people who come with a tougher God.
to comfort you and to encourage you so that you may move forward. Hallelujah. Wano ku mukolo gw'abaana bange okumaliriza emisomo wano ku St. Luke era ng'omukolo gutambudde bulungi nnyo era buli aliwo musanyufu n'abaana basanyufu keeko mulabe mu TV abaana basanyufu bamazeeko emisomo kubanga tugenza okulaba nga ate abaana bwe tulaba nga tetubalambise mu nkola ey'eddiini bayinza okusoma ate ne baba nga tebalina mpisa. Omwana wabeera mu ddiini era buli watambulira wonna omuntu ogenda omutunulira omwana oyo ng'olaba nti omwana alimu eddiini. So abaana tulina obalambika mu ddiini okulaba nga ate tubatwala mu ddiini ne basoma ne bamalako era basiddwako olwaleero abaana basibwako emikono wano ku St. Luke era nga abazadde bonna baleesa abaana tuteesemu obudde bungi abaana bano okulaba nga tubayigiriza eddiini awamu okubabuulirira okugonda era kati tugenza okulaba nga ate mu ddiini bwe bayiga eddiini tebayiga ddiini lyokka wabula babasomesa n'empisa okulaba nga bawuliriza abazadde okulaba nga omwana omugambako n'agamba ekyo babadde bakitugamba muki bwe tubadde tusoma eddiini. Amanya gange nze Nape Obenta twire sanyu nnyo ku lunaku luno kuba ndasiddwako emikono. Twizeemu ebintu bingi mukuno okusoma, twizeemu okusoma bayibuli, okukula bayibuli, twizeemu okwagala bannaffe n'okubeera n'abantu abalala, twizeemu okwambala obulungi, twizeemu okweyisa obulungi, okwogera bulungi n'abantu, twizeemu empisa n'ebirala byonna bingi. Amanya gange nze Mafi Mikisa Nyonyi Ntono era tuli basanyufu nti no tumaze okusibwako emikono era tugenda tambulira tugenda kugoberera buli kimu kye batugambye era nebyetukoze. Wano ku St. Luke Church of Uganda tebasomesa ddiini eryo wabula basomesa ebintu bingi ng'ennyambala, enneeyisa mu bantu, kwegamba bintu bingi bye tuyize ennyo wanene era mwenkubiza abazadde mwenna abali omuleete abaana ani kuba njiza okubikula bayibuli njiza ebintu bingi wano ku St. Luke Church of Uganda era mwenna abali omba muleete abaana wano ku St. Luke. Kubanga nsobodde okuyiga bingi nemmalako n'omusomo nekiza era nekisobola n'okusanyusa abazadde bange.